Tamumwe okusaasira family y'omugenzi Lady Grace wamu ne bana abayimbi baffe abafunye ebisago abali mu bulumi obw'amaanyi emulago. Nkubiriza bana Uganda mwena buli alina kyalina muddukirire family ezo eziri mu ddwaliro ate muddukirire ne family ya Lady Grace. Kulwaffe ngenda kutika obubaka omuyimbi wange Gravity agenda kutukiikirira kubanga tulina okusigala emabega nga tutegeka naye ye muna mukono muna Kyaggwe alina okugenda eKyaggwe okubagiza n'okuziika okwerekera mwanyina Lady Grace. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa ne alimpa n'abalala abalwadde bonna Katonda abawonye. That is all I need to say. Then ekirala show yenkya tugikoze nga y'abantu ba wansi be ba VIP. So buli muntu wa wansi yenna twasalawo abalala basabe 5 6 7 sikyakufuna sente ne twagala kusanyusa abana Uganda. So twasalawo show ne tugiteeka ku mutwalo gumu ate ne tuwa ne chance ababakozesa MTN nti babawaddeyo tiketi 1000 ez'enkumi emeka. Ekigendererwa kyaffe ekyakulaba nti geto zonna zikiikirirwa mu show yenkya. Abo abantu abalungi ababeera mu geto abatali babbi ba simu abatali babonja betwaniriza wano enkya babonjwa mugende mukola ebikola byammwe ebibi owalala. So ba VIP enkya basasula mutwalo ab'embuto ennene olw'okuba nti balwala space y'abantu 2 bo bajja kusasula emitwalo emeka 3 betubadde tutera okuyita ba VIP kati abo bantu ba wansi kati era bo tujja bawulamu mmwe ab'omutwalo ba VIP tujja bawo butebe batuleeri baleme tusemberera ba VIP tulina kuyimirira tulina kwetaaya tulina okumalako ekisaabe kyonna. So show ya Gravity twagiteekamu obukadde 208 era nze nkikakasa Katonda nti bujja kudda ne bwe batebuze tujja kuba tukoze statement nti Gravity is one of the greatest mu Uganda kati is a promising talent. Gravity oyina emyaka emeka? Kyali kito. Kine emyaka emeka? Ndi muto, emyaka emeka? Kyali muto. Olinga emeka? N'emyaka 29. 29. So ono mwana muto mujje mu mwagira abali wansi wa 3 mwaba basinga okujuza ekisaawe kino n'abazadde mwabali eyo ba muzeeyi Museveni n'abalala namwe tujja bategekerawe musobola okutuula mujje mwagire bazukulu bamwe ne batabanyi bamwe nga bakola kinga bayimba show yenkya si ya byabufuzi. Kyovala anagambye Gravity nti ita mukulu wo Bobby Wine ajene basi y'abawagizi oyita ne mukulu wo Bebe Cool ajene basi y'abawagizi okuva ekiwatule yita ne mukulu wo omulala ababeera side zeeyo ba Ragadi nabo bajene basi zaki z'abawagizi tujje tunyumirwe ate mukulu we Kamilio wademba okuyita buli gwayagala ne muzeeyi Sebata asolo muyita jajjawe. Yes, eno show ya buli omu tekuliko ani buli omu ayanirizibwa buli muyimbi buli muntu wa kitiibwa buli ghetto youth buli omu ajje olunaku lwankya. Stage gye tukoze eno tetugikolangako wano ye stage esinga obunene kati mu Uganda tugikoledde mukulu Gravity n'amataala agamu gava mu buveera twagala banaala bashene enkya bagambe nti wabula abasajja mwe mutegeka mututamye okutegeka obulungi bala mungojeko bwaguuga wa stage n'ebintu ebipya byosaba okuludde olunaku lwaleero kyanjawulo ki ekiri mu show ng'ogyeko ne music. Tulinayo fireworks ku ssaawa 3 ez'ekiro abalina obulwadde bw'omutima muyingire ku 3 kitundu abalina nti ekintu ekyatika osobola okuwulira bubi kubanga tugenda kuba fireworks okumala ddaka 40 nga zirimu linnya ki? Lirimu Gravity, lirimu Balamu Yasinga, lirimu Gravity is the biggest. Lirimu lijja kubeeramu buli omu kumwe. Actually omwana wa fireworks walingenda mugamba muwandikayo list za mwezi amanya buli omu alabikeko at least bagambe Alex Spark nasanana ne ambassador wa nasanana naye wali. So nebaza pastor asabidde omukolo guno so mwenna tubagamba ntujja kugulawo saawa 4 ku makya abavudde wala mujenga bukyali ebyokunywa n'ebyokulya byakusambisa bigere si bya bwerere abayina ebisawo ebinene bye mutambula nayo mbegayirire temujja nabyo bo iPhone Gravity yantegezaako nti abaana be babwetaaga naye mugambye nti ku luno bayinza obutafunayo wadde kamu olwa security gye tugenda okukola wano muntu ku muntu So I pray for you all. I welcome you all tomorrow. Come we join our young brother, come we celebrate with him. He's 29 years, but he's the greatest. He has the greatest hit now. Nyameta ina gumba. Nyameta limu gumba. It's one of the best meat. It is yellow and red. It is one of the best meat. Actually, it's meat that you can equal to
salmon fish. Abakadenga bagati balumanyi tebagirabanga. Jeri nnungi nnyo kubanga nze ntera nnyo okugitemesa. Naye ono agirya ono buli lunaku namugamba ajja kulwala. Enyama tugenda gireeta wa. Ajja kulwala amagulu. Ate bannange ekirala. Eno ekyagenda ogisubwa ogenda subwa ebintu bingi. Si basuddi ya mumba yita mujje naye ebintu byettegese bingi nnyo n'omukulu ono Wembule. Wembule tugenda bako. Wembule mumulaba. Tugenda bakolera. Soko balagemu. Soko balagemu. Mumulaba Wembule. Tugenda bakolera show. Mumulaba. Tugenda bakolera show si kuyimba buyimbi. Naye nga tubasanyusa tubamaleko stress. Mbalayirira eno show tebangawo. Si kusudia eno show tebangawo blood. Tekibanga abantu bade bakola show nga za sente nyingi njya tubakolerera ekintu nga tuddamu basa emitwalo 5 okuyingira ngoli na 5 nga musobolo zisasula bulungi ngenda bawe ekisinga kyemutalabanga nako basubire abantu abagenda okujja okufiira okuyambako bakoze practices mala kubanga tulabyeko abantu bafulatinga ku stage ne kiswaza kino kigenda kuba abayimbi ba CD bajja keera okuyimba okuli emeri ekyemisana abantu bake bulungi so bajja kubayimbira live egenda kuba ya live etandika ekiro lujja kuba lukoba ku lukoba takoze rehearsal y'omwezi talinya ku stage chovola abantu bulijjo mubadde mulaba abayimba nti baflatinga sinza abeera ategese kati kulono nategese ate nategese ne champion wa performance. This young man is talented. And this Wembule as well. Oshimanyi Wembule asobola okuyimiriza omuto wansi n'ateeka amagulu agulu. Bawakana kibalage. Enja Wembule agenda kukola buli kimu. Yeah man. Nade yanso bayiwamu akantu. Ako. So anasuwa ajanyumire muite baba Bebe Cool. Bebe Cool ajje. Big size Bebe Cool. Asi big size Bebe Cool jangu. Bebe Cool muyimbi mulungi wa amaanyi wa linnya beba mukuba legendary naye ebyo bya big size sibimanyi nganze. Abala bayinza okuba abawagizi beje bali eyo ngaga big size yes ne kunze yo mukulu wange ate nawe mukulu wo no mukulu wange no is a big size kusaidi ya bala mu big size kati kusaidi yono omanyi mu family mbera mu abaana abemputu ndo mwana we champion wa performance kuchi no kakati balimu emitendera kati stage yencha champion wencha ye Gravity itegeza ndi waluna ku justice champion wa stage yencha ye Gravity era mu basinga okuperforminga ayagala okakaza ndi Gravity yabasinga wano jangu encholabe ani asinga inza asinga kadulacho nagamba Gravity agambira Gravity agambye Bebe Cool chaliwe of course sayinza musula unenga amanya amazima lwaji bala mutategese Bebe Cool ainechi olunakulwe buli omwa ino olunakulwe bala mutaza teka sendeze mu Bebe Cool weekend yencha ya bala mu kali kino kibabulira bala mutaza teka sendeze mu Bebe Cool chaliwe we mala Gravity ngenda ku Bebe Cool tekisoboka tasobola mukola champion Gagamel encha nkuyita ojje nganze mutowo ku show ya muganda wono tasobola kujja kuba amanye endonga eri wantagisobola bino birala so anyway byebyo chance owa silk events naye mugambe jangu olabe kibulamu tukitereze nagamba muganda wange kanziruka era alinye na boda lesewe ebye nalinya boda najja aze kulaba ekibulamu tukole ki tukitereze so there is nothing that will go wrong just come naye sinze Katonda yes nenga buli kimu nga we tulina omusumba kisabiddwa ate mu linnya lya Yesu buli kimu kijja kubeera kigenda bulungi mu maaso nga omusumba wabagambye ndi nabbi erinnya lyange lyava mu bannabbi nabbi ayagala mane naye nga ate wayogera nnyo ekigambo kya Katonda